okuvaamu omusaayi mu nsi yonna ye number 1 katira eri abakyala bano ab'embuto naddala mu biseera bino ebyokusumuluka oba ebyasanya abakyala bavaamu omusaayi bayiwa omusaayi mungi era mu nsi yonna nga wenkugambye nti abakyala kyekiri mu kusinga okutta oba otugumbula abakyala baffe abali mu kuzaala mu nsi yonna kiri ku rekodi nti obukadde 14 abakyala be bafuna embeera eno ey'okuvaamu omusaayi oba okuyiika omusaayi naye mwami Medi ku nnamba eno obukadde 7 be bakyala abafa globally oba mu nsi yonna eyo namba si ntini remember omukyala ow'olubuto tabeera mulwadde naye kyekimuviirako okufa so okuyiwa omusaayi kuno kyamaanyi nnyo era buli mukyala oyo ateekateeka okufuna olubuto oyo ali asitudde olubuto ng'ateekateeka okuzaala n'oyo ali mu kuzaala gwenjogerako nti ali mu labor suit yakagiyingira oyo amaze okuzaala kuba PPH eno kitegeeza postpartum hemorrhage okubleedinga ng'omaze okuzaala njagala omukyala oyo yenna gwe nnokoddeyo abeere so attentive okubanga awulira information eno ey'omugaso tusobole okukendeeza ku nnamba eno. Musawo kati kyenjagala okumanya waliwo embeera omuntu gy'asobola okumanya n'agamba mu kuzaala nyinza okubreedinga nnyo. Mwami Medi wemba amaze okuzaala nyinza okubreedinga ennyo. Nyinza okubreedinga ennyo. Bakande wano wetugenda ogamba risk factors nti oli candidate wa PPH. Okay. Yes. Naye nga bisobola okwewalikamu. Tusobola byewala. Okay, tutunulire ensonga ezo dde tujja kulaba kiri ekyo. Tulina kye tuyita placenta problems nga kye tugambye. Placenta problems zino ennaku zino tuwa encouraging abakyala okukola scan oba ogenda mu ka TV abamu bakayita ka scania mu biseera nga akyali lubuto nga lutoototo oba throughout pregnancy. Scan esobola okufeffetta neraba nti omukyala ono alina placenta previa nti omwana ow'emabega ali ku mumwa gwa nnabaana. Okay. Scan esobola detectinga nti omukyala alina placenta accreta nti placenta eno yekwata ku endometrium normally naye egenza an extra mile nedda mu myometrium oba masoleya eya uterus. Scan esobola okukola ki okukiraba so weekiraba naffe ne tukiraba ng'abasawo tukyetegekera tutya type ogenda kuzaala otya bwe tulaba ekintu kino naddala placenta previa types ziri endala tugamba omukyala ono wabeera atandise okulumwa bamuggyemu omwana by cesarean section era we bamugyamu bleeding tejja kubeerawo. Eyinza okukola ki obutabeerawo. Sigambye nti nno be balongooseza teba bleedinga mwatu ba bleedinga naye olw'ekizibu kino tukijjeewo omwana ne tumufulumya nga oba okitegeera ne tutangira bleeding eno kyekimu ne placenta accreta nti bamuyingidde ne bamugyamu ne finger like structures ezo ezakwata ku myometrium oba masoleya ya uterus n'atokozesa amaanyi ne mu kusindika wano nti biri ebyakwata mu masoleya tebisigalamu. Tobola abakola ki bakujjamu omwana by cesarean section nebiri ebyakwatayo bakola ki babijjamu kibeera kyangu okola ki okubijjamu. Ekitegeeza kyogamba scan esobola otuyambako omuntu okumanya nti alina ekizibu bwekiti candidate wa PPH ne mulaba engeri y'okumutegekamu nga mumaze okonfaminga problem nti omukyalo ono ayinza okuba oluvannyuma lw'okumanya nti omukyalo alina problem. we musayira onagamba ono okusinzira ku gundi kale tukole siza aleme ku breeding nnyo however yadde nga bw'otugambye nti abasiza nabo ba breeding naye waliwo kye mutaakirizaako wane ekitonotono. Ekitonotono.